mu kufumba emmere ng'olwemaze okujja n'akwata ekkubo n'abega emmere wali muceere na nnyama era bw'atyo yatandika okubega emmere eno mu bulungi mu mpola ng'agibega n'obwegendereza. Naye maama engeri nga gye bwali nti budde bwali bwa kyamisana tekyalina makulu era tetwakifaako nnyo okuggyako okumulaba obulabi ng'abega emmere ye gy'agenda okulya ye nga ye. Engeri gye yali abeerawo bw'omu yabegako sowaani emu era emmere endala n'agirekako ku kyoto mpozi ate esobole endowooza okuboobera. Naye ate ekyatwewuunyisa omukyalo ono emmere yagitwala walala. N'akwata ekkubo n'agenda ew'omuvubuka ono ku muzigo gwe era yamusanga omuvubuka ono yali alongoosa ali wamanya abavubuka talina kyamaanyi alongoosa ku bugatto ng'emmere twedde neiba wange. olw'ensonga omukwano ogwo gumwalina omungi ogwo friendship yali nyingi nnyo era yakwata ekkubo n'atwalira omuvubuka ono emmere. Omuvubuka n'ayingira mu nnyumba omukyala ye n'akwata ekkubo n'addayo ewakaawe. Okitegera mukwano nga tewali just abamuna neiba we. Okitegera mukwano mukwatagana temulina kibi kyonna naye mu just abantu munnange babeera ne friendship nyinza okufumba kamere nenkatwalira ku neiba wange alieko sekyo tekyali kyamaanyi nnyo. Kama embeera otakikola ekyo awo sikimanyi sikimanyi naye nga yamutwalira emmere yamusangayoza nangatto ze. Okitegera mukwano yamusangayoza ngatto ze era ye omukyala olwamaliriza okumukwanga emmere bw'ati ye n'akwata ekkubo n'agenda n'addayo mu mirimu gye. Okitegera mukwano so bambi friendship yaabwe yali y'amaanyi nnyo ng'ey'amaanyi. Okitegera mukwano kitegeera. So in the process omuvubuka ono yafunako olumu omugenyi ono neibamu yafunako olumu omugenyi. Tugamba abantu munnange bulijjo bafuna abagenyi. Okitegera mukwano yafunako olumu omugenyi yali mukyala era ndowooza obulaba omukyala ono yejja bulungi ng'akutte n'akadomola agenda mu kiyigo naye n'adda. N'akwata ekkubo n'agenda ku nnyumba y'omuvubuka ono. Mukyala we ow'ewaka n'ategeera nti neiba we afunye omugenyi. Okitegera mukwano naye ate ekitukanga era ekyatuleetera okwekanga nti omukyala alina obusolosolo bwe yakolanga. Twebuuza ye ate bunaakola bwaki. Omukyala ono yajjanga yayitawoko n'agendako mu ttooyi. Okitegeera bw'ayitawo n'akomawo n'atulako wano eno ng'alina obuntuntu bw'akola awo. Tuzi omulaba wano eno ali ku mulyango gwa muvubuka ne twebuuza ye kiki ekigenda mu maaso. Okitegeera tetwakitwalanga kikulu. Okitegera mukwano teyali nsonga y'amaanyi. Era omukyala ono bwe yayingirayo teyamalayo kabanga kawera naye n'akwata ekkubo n'akola ki? N'avaayo n'agenda neyeeyongerayo. Era omulenzi bw'atyo naye n'amuwerekerako. Tewali olunaku lwe kitwafuna. Okitegera mukwano naye wali obaddeko awo nga olina omuntu gw'obeera naye nga tumanyi mutima gwe.
nga tomanyi nti omwami oba mukwano gwange ono aninako ku mutima. Olunaku olumu mwami Kiwanuka twakulabako mu nnyumba ye. Bwali budde bwa kumakya ng'okwata ekkubo ofuluma ogenda ku mirimu gyo. Era waggulawo bulungi nnyo. Nga bwe nkugambye nti buli kimu kye wakolanga gwe naawe kennyini mu nnyumba yo twakifunanga. Era waggulawo bulungi nnyo n'ofulumya engatto zeeko.